Adam. Dulu yatuuka awo naga nti papa nze wano wempalaki wankoma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atuuka mu ekifo ekyo amanya nti ekifo kyatuusemu kyamaanyi ategeeza nti oba Allah wano waali atuuka anoonya kyokutandika nakyo ayogere ekitalaba kyagenda kuzzaako. Aba ali awo n'awulira aba akyali awo ng'alowooza ng'otuuke wantu oba olina okubaako ebintu by'otandika nabyo ng'omugenyi paka yalowooza ebigambo bigamba nti attahiyatu lillahi wassalawaatu wattayibaat. Ataka kutonda butenzi Allah kuba tagenda mugamba nti assalaamu alaikum ayolere Allah yani yessalaamu tagenda kumugamba nti mujebaleko wabishikalamu ekiraba. Kakati aba akyali awo ng'akyagamba attahiyatu lillahi wassalawaatu wattayibaat. Allah na aba agenda okuwulira eddoboozi nga Allah amugamba nti assalaamu alaika ayuha nabi. Allah namuwa salaamu namugamba nti emirembe gibeere ku ggwe owaayo ggwe omubaka. Awo ne waliwo poyinti ekigambo nabi kiriko alifu ne laamu. Akati ekigambo kiriko alifu ne laamu kitegeeza nti ekisinga okumanyikibwa mu nsonga eyo kye bategeezaamu. Bannabbi baali bangi nnyo naye Allah yagamba nti ayuha nabi kitegeeza nti ow'omukizo kuba yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakati bamala okumutoolera nasala amassalaamu abuuza agamba nzemu alaikum ssalaamu wala katalaba kyakkola paka bwe yagamba nti nedda assalaamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kubanga tagenda kugamba Allah ate n'emirembe gibeere ku ye kubanga Allah yakola ki ebyo. Nagamba nti emirembe gibeere ku ffe ne ku baddu ba Allah abalongoofu. Ate nga nabbi bw'ayogera ku balongoofu aba ategeezaamu ab'omulembe gwe ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati ebyo byonna bigenda mu maaso nga Jibuliiri kusidratul muntaha awulira ekigenda mu maaso. Awo kirabo Jibuliiri agamba nti ashhadu alla ilaha illallah. Okusinziira ku kyeyawulira yagamba nti mmaze okukakasiza ddala nti tewali Katonda nga ddala kituufu ye Katonda owa ddala okuggyako ani Allah tabaraka wa taala wa anna Muhammadan rasulullah. N'okusinziira ku kyeyalaba n'akasa n'agamba nti ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka waani mubaka wa Allah tabaraka wa taala. Almuhimu ekimu kunyongera Allah yawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyali ku nsi n'abeera ng'akiteeka ne mu Qur'an n'agamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Embeera yaliwo awo wonna wonna Allah tabaraka wa taala yakakasaawo okusaalisa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugambye nti assalaamu alayka kuba Allah tagenda ate kumusabira ani anaamusonyiwa okuggyako ye alina musonyiwa. Ne Jibuliiru naye we yatandika okusabira Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah abeere ng'amusaasira kitegeeza nti abali wansi we nabo kye balina okukola ki balina okukola. Allah kyagamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ne zimalayika ze zasaalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam era zimusaalira. Asaalira ya Allah kubanga yasaasa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajibu zimalayika kwe kubanga isaba Allah abeere nga nkola ki amusaasira era nga amusonyiwa. Era awavawo point eraga nti okusaalira Nabbi kisobola okuba nga kyatteeka ddala. Ensonga Allah agamba nti ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ate nga ekigambo amanu kasita kijja nga tekirina musilimu bategeeza mba musilimu. Sheikh Bashir kye bayita mu lugha nti bagamba nti idha jitamaa iftaraqa wa idha ittafaqa
kasita baki almuhimu ekigambo amanu kasita kijja nga kiri kyokka kiba kitegeezaamu bamusirimu okujjako singa wabaawo kalini eraga nti kitegeeza bakkiriza bokka baba bakkiriza abasiraamu si abasiraamu ba ama yange. Kakati tuli mwezi ogwa Ramadan, tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa empeera zaagwo era tatujjaamu nga tatusonyiye. N'ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba edduwa ate kasita asaba Allah yamukula. Yagamba nti tetugamba nti yasaba wabula yageraageranya naga nti omuntu singa ava mu Ramadani munene nga tasonyiyiddwa singako obulungi ennyindo y'okukutukako ng'ebadde kookolo kookolo kikorona era ekigambo ekyo kyennyini lafu beeyo kyakozeseza ddala ng'agamba nti singa banjogerako ne batansaalira n'omuntu aba tansaalidde ekisingako obulungi ku ye sallallahu alaihi wasallam ennyindo y'ekutukeko nga ebadde kookolo. Tusaba Allah tabaraka wa taala omwezi guno tatujjamu okujjako nga tusonyiye n'abakadde baffe na buli yenna ayina kye yatuyigiriza eddiini. Omwezi ogwa Ramadan mwezi ogw'etteeka mu Busiraamu era nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okuva e Makka hijira yasooka omwaka ogwasookera ddala yasanga Abakuraishi nga basiibayo mu Ashura nga mwalimu n'Abayahudi n'ababuuza nti ki ekibasiibya kuba naye yali asiiba kabuli nga tebakinyonyola. Bwe yababuuza ne bamugamba nti tusiiba mwezi guno tusiiba lunaku luno lwa Ashura ensonga Allah bwe yataasa Firawuna ku Musa yataasa Musa ku Firawuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ekyo mubanga mwe mukikola olwobanga mukikola nga mujjukiramu lunaku luli eri kitegeeza nti ffe tusaana okukola ekisingane ku ekyo olw'ensonga ffe tuvunaanyizibwa ennyo ku muntu okusinga kuno. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeegattako n'alagira ne be yali nabo ne basiiba. Omwaka ogwokubiri Allah n'ateekawo okusiiba okw'Abasiraamu era abaali awo omwezi ogwa Shaaban Allah nga aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Omwaka ogwokubiri mwezi gwa Shaaban Allah agamba nti tugambe Basiraamu Allah amaze okubakakatako okusiiba okwammwe nga bwe yakakata ku mirembe egy'abasooka okukola ki okwabwe. Era okuva ku lunaku olwo okusiiba omwezi gwa Ramadan kyafuuka kimu ku bintu ebibisawo Obusiraamu era nga singa oli takikola situjja kugamba nti Obusiraamu aba buguddemu naye buba tebujjudde. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu abuuzibwa annyonnyole Obusiraamu buno empagi omuntu ayagala okuba Omusiraamu ddala ayinza kuyimirira ku ki? Ebimu ku bigambo byalambika yagiteekamu ki? Okusiiba. Kitegeeza nti okusiiba kukakata ku buli Musiraamu yenna. Era okiibwa Sheikhani ذكر الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على 5. والشيخ babiri baina ibitabo yawe manyikiddwa nga sahihaini sahihi Muslim ne sahihi Bukhari kasuna geranye kasoga kutegeera akatonda singa oba osoma ekitabo kya hadithi kyonna ne bagamba nti qala sheikhani nga kikomye bukomye awo nti baseka babiri bagamba tutegeera mwani Bukhari ne Muslim. Ani asobola okumbuulira amanya ga Bukhari? Anja kubakooya. Bukhari
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba azaliwa mu kifo kye bayitawa Bukhara mu nsi emanyikiddwa nga Uzbekistan. Singa bagamba nti qala Shaykhan asookera ddala okutegeezebwa mba abategeeza oyo era amanyi bakkaanya nti ekitabo ekisinga okubeera ekituufu mu bitabo obusiraamu bwe biyimirirako kyekitabo kya Sheikh oyo. Era Imaamu Nawawi rahimahullah akatabo akatono buli omu katera okusoma ke tugenda okusadalira nako bwe yali ateekawo ng'amaze hadithi esookeyo yagamba nti hadithi yalina walama biniyati yagamba nti rawahu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba al-Bukhari nagamba Muslimu nagamba nti alladhaini huma asahhu al-kutubi al-musannafa. Ekitabo kya Imaamu al-Bukhari n'ekya Imaamu Muslim, ekya Bukhari kye kikulemberwa okusinziira ku jumuhur wadde nga waliwo khilaafu egamba nti ekya Muslimu kye kigira naye nga kiri mukaddamu kubanga ekya Bukhari kye kikulemberwa. Almuhimu naye kibanga kye kikulembera ekya Muslimu kye kikola ki kye kiddako. Abategeezebwamu owokubiri mu kigambo Shaykhan bategeezaamu Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi. Mwaka yazaalibwa gwa 2006. Mwaka gwa 2006 nafa 2061. Ekyewuunyisa nti Imam Muslim rahimahullah aba azaalibwa ng'agunja ni Imam Shafi agenda kukola ki? Agenda kufa bisanatei mubanga sikoze mu nsolo. Kati ate naye kirala mu bafiqi Imam Shafi Imam Abu Hanifa unabwe yafa Shafi nakola ki? Nazaalibwa. Almuhimu tubosoma ekitabo kya hadithi bategamba Shaykhani bategeezaamu abo babiri era nga bannafiki bwe bakiina nti kasita bagamba sekabirani singa tusoma fiqhi Shafi'i ne bagamba nti qala al-Khatib bategeeza Khatib al-Qazwini. Kasita nga walabe yani buli elimu erina ebyawulidde ku kyo kyagamba nti imamu mufiqhi bategeezaamu imamu Khatib bategeezaamu Khatib al-Qazwini kyakadde okutunga. Singa bagamba Imamu al-Haramain bategeezaamu kakati almuhimu nti buli elimu erina enkola gyokolesebwako. Bagamba Imamu al-Haramain bategeezaamu Sheikh al-Juwayni rahimahullah. Hadithi basheikhani gye baleeta bagamba nti Abdullah ibn Umar yagamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba bunya al-Islamu ala khamsi. Obusiraamu biyimirirawo ku mpaji mmeka? 5. Ndi ku Sheikhani mu hadithi. Muslimu nani? Ndi ku Bukhari na Muslim. Bagamba nti Abdullah ibn Umar yagamba. Abdullah ibn Umar ne musajja wa amaanyi era ekibagera hadithi yonna etwalibwa bwebanga serabidde basahaba basinga okufueta hadithi ennyingi akwata kyakusaba bwabanga takwata kyakubiri akwata kyakubiri akwadde baliwo khilaafu wakati we ne Aisha radhiyallahu anha. Kakati Abdullah ibn Umar aninya atenge ebigambo ebitwalibwa ali mu hadithi 12 wahani Abdullah ibn Umar na msajja agamba nti ali mu 13 na kitegeeza nti hadithi ekola ki etwalibwa ng'abakulembera yani Seka Isa nti wakati wa Abi Huraira
si ali mu ttaano kuba kwabeewolayo okuddaawo waliwo ebbanga lyalisinga lukumi. Kakati obutalwayo nnyo empagi nabbi zateekawo zatematema obusiraamu kwe buyimirira nga singa ojjako emukuzo obusiraamu bwo buba tebujjudde. Emukuzo era nga yali yakuna yagamba okukola ki? Okusiiba. Hadithi eyo abanafikiri ne basitambakamu etteeka eriraga nti okusiiba kwa tteeka ku muntu alina okukakuliza buno bumeka? Buna. Akasookera ddala kubanga musiraamu, akokubiri kubanga mukulu, akokusatu kubanga ategeera, akokuna kubanga alina obusobozi enda Shafi'iyya. Awo bwe bwatafakibwako wadde nga waliwo abagamba nti akakudura kaneemu nti oli kasitaba nga alina obusobozi, yani bayawukanyiramu ani alina obusobozi. Ne bagamba nti kasitoba nga oli mukulu ng'otegeera obusobozi ate nga oli musiraamu obusobozi obusiiba oba obulina. Khilaafu endala nejja egamba nti kasitoba omwana kasitaba nga asobola okusiiba ennaku 3 nga zamuddiringanwa nga taliddeemu, oyo naye kuba kumukakasiyo kasitaba musiraamu. Kakwadde ekyo ekigambo ekyo kyagobebwa olwa hadithi gye baleeta. Hadithi ya gundi yagireeta, hadithi ya Rubayba al-Ash'ari al-Ansari, Ibn Hibban ne Ibn Sayqarani ne bagireeta. Hatta gundi Sheikh Umar ibn Badr al-Musiri yakola ekitabo kiramba n'ateekamu hadithi eya Rubayba n'agamba nti hadithi si ntuufu era sikkirizibwa kwesembesa nayo olw'ensonga waliwo omusajja gwe bayitaani Yahya ibn al-Ala'i al-Razi. Ate hadithi kasambamu omuntu nga munafunafu, si nti munafu nti tumudhaafira tamaama, ayinza okuba nga tebaafuna buvizi kukakasa nti kituufu atera okwogera ku mazima, oba nga alina bye yayogera ne babitwala nga alimbye. Kasasi ya hadithi baga ntekereza kwesembesebwa naye. Ne kiba nga omuntu akakatibwako okusiiba alina kuba nga mukulu, nga musiraamu, nga akola ki? Nga ategeera n'obusobozi kasita ataba mwana muto, kubanga eno ebagigoba. Inshallah omwezi ogwa Ramadhan, ekigandirwa mu kusiiba omwezi gwa Ramadhan ani akimanyi? Siseka mukyaddondwa ekigandirwa mu kusiiba omwezi gwa Ramadhan. Naam, taqarrubu ila Allah. Hada tagambye ki? Taqwa Allah. Kakati ekituufu ekigende tamam, okufuna obulamu obulungi ekyo kimu ku bigendererwa mu kukola ki? Mu kusiiba. Waliwo abantu abadde nabitegeera obubi nti ekigendererwa mu kusiiba kulumyamu ku njala. Ekyo kikyamu kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalyanga nakuta kati biyinza okutaarada ate yalyanga entende 2 la tebitaarada singa okola ki? Singa otabalira. Si hadithi ate si nebwe kinasabibwako kirimu shaka. Kakati kakati ekigandirwa mu kusiiba hadithi eseka gyayogedde bannasayansi bagikozesa nnyo abasoma nutrition oba nutrition kisimuluku
emyendya bagikozesa nnyo era nga bakubiriza nnyo kikoze kubanga nabbi ekikola ki ekigamba mulimu bintu birimu ebifawaayi kitegeera nti ekyatafakibwako abantu ba bulijjo ayinza okuba nga dhaifu sanadi lakini sahihi ilmaana ayingira maudhuu sanadi naye ekyaganyizibwako abantu ba bulijjo n'abannasayansi naawe kennyini nti okulumwako ku njala kitereeza obulamu bwo. Era ka tulabeko ekyokulya kitono nnyo ebimu ku byokulya omuntu byasaanye okulya mu Ramadaani okusobola omulamu gwe kubanga bukola ki ba bulungi kwatwala ekigendera si kumumya njala. Tugenda kikola akatono tugende ku musomo gwaffe simanyi dakika bansigalizaayo mmeka ebimu ku byokulya omuntu byasaana okulya mu Ramadaani kimu kyokka kanjogere bibiri. Ekisooka entende, ekyo kimanyikiddwa buli musiraamu n'atali musiraamu nti entende abasiraamu okugirya kirungi, ate nga mu basiraamu naddala abasomako bamanya emigaso gyayo. Ekyokulya ekitamanyikiddwa bulungi ye watermelon. ekitamanyikiddwa bulungi oba ekimanyikiddwa bulungi ekimanyikiddwa nnyo naye nga kirungi ekitamanyikiddwa bulungi yani okulya watermelon era wafunamu akadde akagirya osobola okuleeta niya n'ogirya ng'oli ku sunna. Nabbi agirya gundi Abu Dawud ne Tirmidhi hadithi bagifulumya bakwata hadisi ziriko nnyo ku hadisi eyo ngenda kuzisoma nakiwandiisa hadithi zagiwandiise kakati gundi obutagenda eri mugundi mu Tirmidhi wafana Ibn al-Qayyim rahimahullah alina ekitabo bakiyita Zadul Ma'ad omujaladi ogwokuna peegi 163 baabu aliba wakatika kyawe yaleta hadithi eyo n'agamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakulu al-bitiha ma'a ar-rusul. Era Aisha agamba nti nga Nabi sallallahu alaihi wasallam wagiryanga ayogerako akagambo kano nti kankwage mu Uganda ayogerako akagambo kano nti tukolaki tujjaho obunyogovu bwe watermelon nakulya ntende wayabiryanga bibiri hadithi wegamba era ntujjaho n'omuliro oguli mu kulya entende n'obunyogovu bwaki watermelon kera nti osobola tewaliwo firi kubanga yolera watermelon neoba temuliiterimu firiji era ebangaki matani kati mukyalo twagayanga amazzi aganyogoga okera ku makya ogasuzayo wabwe ogenda okera ku makya nga kolaki aganyogoga nga tagatadde mu firiji awo kitegeera kakati osobola okwetaniya empeerezo n'ozifuna kubanga bimu kubyengera okubeera nga bakiyita batya okutaathara kibaki bakirata mu Uganda okikataga okugoberera obufu bwa nabbi kyonna kyonna kyoba osobodde ate bino ebyokulya bitwanguyira kubanga wafunamu awakiramu kakati tetugenda kuwanvuya nnyo
twali tugenda kulaba egimu ku mirimu omusomo gwa leero yani egimu ku mirimu omuntu gy'asaanidde okukola mu mwezi ogwa Ramadaan. Butabugenzi sekamulaja kyangambe tamam kijja kusinziira ku ggwe okuba nti osobola okusaddaaka nakyo tetuyinza kugamba okkirizibwa okugamba nti eddakiika zange enzongeddeko ezisinga seekamabulaana kiri gy'oli mukadde wange nange osobola okumpa ng'oba osinye kuffe kakati tugenda kulaba ku mirimu musomo gwa leero ate tubadde tuli mu introduction katandiswa musomo yani okuyiga omusomo egimu ku mirimu omuntu gy'asaanidde okukola mu Ramadan n'afunamu empeera nga nnyingi era nga nnyingi nnyo. Ensonga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mu Ramadan Allah emirimu agikubisaamu ila 700 ate asobola n'okusussaamu kubanga akisobola tewali amuvunaana. Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah alina ekitabo. Ibn Qayyim y'ani seekawa? Yani otwogera Ibn Qayyim tutegeeza ani? Kuba tulina ba Ibn Qayyim babiri. Tulina ba Ibn Qayyim babiri. Tulina ow'e Saudi n'ow'e Misiri. Ow'e temumuwulirangako. Ibn Qayyim amanyikiddwa kasaba gamba Ibn Qayyim al-Khatib bategeezaamu ow'e Misiri wa. Naye singa kijja Ibn Qayyim bategeeza Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyya omuyizi wa Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Waliwo Sheikh wamu nali hadhari wa Sheikh Shaban Sheikh al-Ash'ari al-Mutqi yali agera ku Sheikh Ibn Qayyim oyo n'agamba nti huwa Ibn Taymiyyah ono Ibn Qayyim ne Ibn Taymiyyah bategeera byebimu yani nga kituufu kubanga y'omu ku bayizi baani Sheikh Ibn Taymiyyah era Misiri mwezi wa Saudi ow'e Saudi Misiri twamuluddeko Ibn Qayyim y'omu ku bayizi ba Sheikh Ibn Taymiyyah ab'amaanyi ddala era alafa ebitabo bingi nnyo mu mawduaati ez'enjawulo. Yawandiika ku bakodo ekitabo n'akituuma al-Bukhala. Sekatwala byakyogeddeko wano sekatwala ye wala hadithan yawandiika ku bukodo n'atukola ekitabo n'akituuma al-Bukhala. Waliwo shaayiru Khadran aslan yali mujahiliya neki ne Muisiraamu. Baali banyonya taarikhe we ne bateekamu singa olaba nti oyo kaana aliman zahidan kula hali naye ye baatuka kuye bagamba nti yali mukodo akitegeera. Kakati Sheikh n'awandiika ekitabo ekyo n'awandiika ne mu fununu endala nnyingi n'awandiika kusaalira Nabbi n'awandiika ekitabo n'akituumaani Jala'ul Afham fi fadli salati ala khayri al-anam. Kitabo katono nnyo kati peegi nga 3. Katono nnyo. Ekitabo ogundi awandiika ebitabo bingi nnyo yani. Mu kitabo kye ekimanyikiddwa nga Al-Wabil As-Sayyib yateekamu ebigambo bino nga tutandika omulamwa gwaffe. Yagamba nti afdalu ahli kulli amalin aktharuhum fihi dhikrullah. Afdalu ahli kulli amalin aktharuhum fihi dhikrullah. Omuteeko gw'abantu okukola emirimu emirungi ennyo nga gusinga kugina ku miteeko gy'abantu abakola mirala emirungi mu birungi gwe muteeko okukola emirimu egyo nga gigwinamu nga guyitirizaamu nnyo okujjukira Allah.
nti okusiiba kwa tteeka. Seka Ibrahim Bale asiibye, Seka Mutadula n'asiiba, Seka Bulala n'asiiba, bonna bali ku mpagi, naye wa Allah ani agenda okusinga ku munne? Seka Ibrahim Bale akoze nnyanzikaali eziyitiridde, Seka Mutadondwa asaddaase nnyo, Seka Maulana asomye Qur'ani khatamati. Ani asinga okusinga ku kigambo kya Sheekhe? Kuba tetulamula eri wa Allah. Okusinga ku kigambo kya Sheekhe Seka Maulana. kakati abantu bawukana. Abamu agambye nti Seka Bale wanzikaali akera ku makya n'akolayo talaata bukabula iftar bishikaliyo n'akolayo alfein, abamu bagamba nti yasinga ngamba zikaali okusinga ku kigambo kya Sheekhe. Era kye tuliko ne bagamba nti Seka Maulana asomye khatima esatu asomye khatima buli nnaku 3 yasinga. Seka Doktor ani gorajja kubabiri. Kakati ekigambo kyo nga kyo sigenda kuraja, ngenda kubayana ndekero wewe. Ekigambo kya Qur'an kimanyikira nti Qur'an dhikirullah, era nga tuba twarafa ekigambo Qur'an kalamullahi al-munazzal min rabbil alamin. نعم كلام الله المنزل من رب العالمين بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته أو كقول نيوك يبوند nti byebigambo Qur'ani kyo nga kyo kitegeeza ebigambo bya Allah bye yassa ku Nabi sallallahu alayhi wa sallam ng'abiyisiza ku Jibril alayhi salam okutuusa ku Nabi. Awo tugenda kuba tugazimbe naye katukakonewo katono kuba kagiramuku. Qur'ani Jibrilu yagiwuliranga wa Mungu oba yagijja ku Lawhul Mahfuz? Era esooka Seka Shaban mufti al-asbaq أو السابق غير السابق. Fani Seka Mutadondwa Qur'ani yagifunanga atya okubewamu okugituuseeno? Abantu twalabye wali eri teyatuuka, nga Nabbi agenda okwogera ne mukama we teyatuuka, kitegeera. Ate nga ne Musa alayhi salamu kuba ye kalimullah era eyakubiri yajijjanga ku Allah subhanahu wa ta'ala. katufune ekigambo ekisembayo kwa Seka Seka Kaabi ra'ayo. Qur'ani okukka kwayo tetukwogera nenda kakangiremu Katonda. Jibril yagiwulira ku Allah oba ina bwe yagijja okugireeta ku Nabi? Sheikh nawe tuwa kakati nga twawukanye ndaba banyo bayawukana naye era ekiraje okiraba singa okola ki? Singa otaba haramu nsonga gundi. Singa tugamba kasunaba kuleta bujulizi, singa tugamba nti Jibril Qur'ani yagijja kulafima yakijja kulubawo nga gundi we yagambye, mugamba ebeetuuse bagitaja Seka Bashir sana waliwo ekigambo kyebakozesa tawatulu ebeetuuse kuba balina ijaza za Qur'ani
وقام رويت عن شيخ أشرف الندى وهو عن شيخه مصباح وهو عن شيخه فاق النبي عن رسول الله والرسول عن جبريل وجبريل عن الله. Singa tugamba nti Jikulani yava ku lubaawo tewatubeere bantu kambe nnyonnyola. Ajati wali agambye nti Kurani Jibril yeeta ku nabbi yagijjawa ku lubaawo. Era n'abamanyi abasinga bakyogera bagiraba ku mafumu abasinga bagamba itulaiza wagayiro munyama. Kaakati mu Kurani enjawulo egiriko nti woba ogisoma togisanga oba otyo n'okubadde wayiza okusoma n'ogyesomesa. Olina okubaako ng'olina gwe yagisomako, olina gwagisomako alina gwe yagisomako okutuusa ku nabbi, n'ennabbi naye takkirizibwa kulowoozayo aya n'agitugamba, naye ate okuba nga yagiwulira ku Jibuliiri. Kaakati ate ebigambo bye katukakasa nti ebigambo byani bya Allah. Bwe tugamba nti Jibuliiri yagijja ku lubaawo tawaatuleyo ebantuufu. Asani ekindeeseza ekyo okusoma Kurani mu swala tugamba nti swala ebeera entuufu eteekwa okuba nga sanadi ebeera ntuufu. Era kira ya bunnasuuli tesomebwa mu swala kikwetekisala Bashiri olw'ensonga nti ki yalina we yakutukira ne wabaawo gwe bagamba nti yajja ku gundi naye ng'alimu ki tegamba nti aye ebikyamu. Kakati bwe tugamba nti Jibuliiri yajja ku lubaawo gundi ebantuufu tebantuufu. Aja tigwe atugambye nti yajja ku lubaawo ebantuufu. Jibril yajja Qur'ani eri Allah n'agiteeka ku lubaawo wano olusooka oyagijjo ekyo nakyo kimu ku bisobola okuba ebituufu wadde nga sikyogedde nti kituufu. Kaakati sekajimu kaakati Kurani singa tugamba nti yava ku lawhi mahfuuz era yababulama abaki al-ajilla abagamba nti ekisooka Jibuliiri talina akisesi ayogera namu gakuba nga agijja kwani lubaawo. Abanyalawo ne bagamba la ate Jibuliiri abeera atya nga talina akisesi ayogera namu nga nabbi nga Allah gwasindika ewa nabbi. Ekyokubiri singa kakira aya ngenda kugyogera baade singa Jibuliiri aba Kurani yagijja ku lubaawo nga Allah yagissa kubaawo n'agissa ku lawhi mahfuuz oba ku Baitul Izza Jibuliiri n'agisoma awo sana gyandibadde tetuuka ku Allah. Akwaja zange sijja nandibadde ngibalagako nga wakava ku Jibuliiri an Jibril an Rasulillah an Jibril an Rabbil Alamin. Kyera nti baba balimba singa bayijja kuki sigambye nti balimba tuli mungera we bati kubala yababulama al-ajilla. Nekiba nti amanyi bayawukana mu nsonga ppeka bbiri naye ng'ekiri raje nga ne sheekha wange gwe nsinga okwagala ennyo bamaasiriina Zahran Tulba yarajjaha ogamba nti yagiwulira kwani Allah yagijja ku Allah samaan ng'agiwulira buki ng'agiwulira bungi. Kakati atwali tugenzeyo kusooka kukola ki kutegeera nti era Kurani bw'okera ku makya nga gw'osomye busomi tewali akusomesezza nakubuuza by'osomye by'obidde. Bw'oba ng'osomye riwaaya eno singa oba gisomye mu butuufu nga bw'esomebwa etunulwamu singa sanadi yayo eba ntuufu okera bagisoma mu kuswala. Naye singa ojja n'olisomera nga kigambo kyegamba kiri mathalan kigambo
katukose maliki yaumiddin. Al-Fatiha tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Singa oli ajja n'atugamba nti singa okera ku makya n'olaba nga mutuufu alifu eno ewanvuya nnyo teyandibaddewo naga nti ayinza kansome maliki yaumiddin. Tukubuuza wabijjawa obanga wawulira biwulire ekyokulira kasobe tukireke. Naye singa ekigambo ekimaliki yaumiddin okyogera ng'olina gwakijjako nga kyaviira ddala ku nnabbi tukola ki? Tugamba nkikkirizibwa. Era ekyo weekiri. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah omusajja akyasinza okumanyikwa ennyo mu qiraati ndowooza. Era ayinza okuba nga yasooka okuwandiika ekitabo mu qiraati 7. Era yayongerako ne3 kwera 10. Yakinyonyola bulungi naga nti ekigambo ekyo maliki yaumiddin okkirizibwa okusaba mu swala nga wekiri olw'ensonga bakisoma basaba kati aswanye ensoma esinga obungi soma maliki yaumiddin okujjako abantu nga bameka okujjako abantu nga 2. Eshafi yagamba nti wa maliki yaumiddin wawehi nasirun wa inda sirafu wasirata likumbula. Kakati nga tukomyewo Sheikh Ibrahim ne Seeka Mulyanti asinga ku ye ku bonna yabeera ani? Asinga ku ye abamanyi abagamba nti Qur'an ye muqaddamu ala dhikri abeera wa Qur'an. Seeka Mulyanti abamanyi abagamba nti Qur'an ibada mustaqilla kubanga mutaabadun bitilawatihi okugisoma obusomi kyokka oba bali ku ibada. Sono gamba nti akati tosobola gamba nti kandeeta azikaali ngamba kubagamba bwewe kubagamba nti sizikiri noga nti kansoma Al-Fatiha n'ofuna empeera za zikaali wabula ofuna empeera za kusoma ki? Kati abagamba bwe batyo Sheikh Mawlana aba mukaddamu. Abagamba nti dhikirullah yali mukaddamu Sheikh Ibrahim. Bwekityo bwe kibaddemu okweronderawo kyoyagala. Ekitegeeza nti emirimu gyonna gye tulina okukola mu Ramadaani muno tulina okufuba okulaba nga tutafaawata, nga tufuba nnyo okulaba nga buli omu afunayo omulimu gw'afuna asobole okutuuka ewa Mungu ng'akaddamibwa ku munne. Kuba ekyo ffenna tukyagala. Asobola okugamba nti nze nja kusoma Qur'ani, asobola okugamba nti nja kwogera subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Waliwo Sheikh yasomesa haditha eyo yagamba akubadde kale yali akola ki? Yali mu mbeera ya kiwalimu naye nga tebyali bituufu yani. Naye nga yagamba nti ekigambo ekyo kasita okyogera nti subhanallah arushi ya Mungu eri yennyenya. Arushi ya Mungu eri waggulu yenyenyamu. Naye nga si kituufu wabula al-muradu ekigendererwa mu kyekyo kyekituufu. Era kikkirizibwa okugamba nti ekigambo kisobola okujja nga kifu naye nga kigendererwamu kituufu. Kakati bagamba subhanallah enzitowamu ewa Mungu ng'oggyeko olikuba nti arushi yenyenye kitegeeza nti ebeera y'amaanyi kalimatani. Waliwo ebigambo 2 khafifatani okubyogera oyangunyirwa ya salama. Situfa obudde bugenze ati mwadde mungamba nti n'obudde bwe buli kati ntugenda nkola. Kakati ekimu ku mirimu gy'omuntu gy'alina okukola okusinga okusanga mu kigambo kya Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah peji 502 mu Al-Wabilu As-Sayyib okuba ng'ojjukira nnyo Allah tabaraka wa ta'ala. Osobola kumujjukira ng'osoma Qur'ani, osobola kumujjukira ng'okola zikaari, osobola kumujjukira ng'osaalira nnabbi naddala ku lunaku luno. Musa sallallahu alaihi wasallam agamba nti man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha. Ekituufu ebintu tugenda kukoonako bitono nnyo. Katukone ku mulimu gumu tetuviiramu awo. Al-Qiyam, okuyimirira mwezi gwa Ramadaani kirungi nnyo.
era gye gimu ku mirimu omuntu gy'asaana okukola okusobola okufuna empeera esukkuluma ku za banne. Okuyimirira kuko tutwaliramu ebintu bibiri. Ekisooka adhikaari wetukoleramu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhana rabbiyal a'la bihamdihi n'ebirala. Ekyokubiri mulimu okusoma ki? Qur'an. Kaakati kiba kirungi nnyo mu Ramadhaani muno omuntu okufuba ennyo okulaba nga asoma nnyo, yani ayimirira nnyo ng'asomye ne Qur'an. Era abamu ku basajja abaabitegeera ye Shekhani Abubakar ibn Ayyash ekitundu Sheikh Ibn Hibban ekitabo kye Athiqatu wayanula abasajja abazito yateekamu kiswa eno eraga abantu abategeera obulungi obuli mu kuyimirira ng'osoma Qur'an. Nayagamba nti Abubakar ibn Ayyash lumu yalaba aba Ishaqa as-Sabi'i ng'akaaba. Enkaaba gyali akaabamu kiringa nga wonaaba ng'otudde awo nolabaseka mawulana nga wamutajja mukulu ye ne tanda kireka tanda asingawo katumanyi namulaba ng'akaaba. Singa oba tomutakkisobola okukuwaliriza okukola ki? Okumubuuza nti ekimukaabya. Kakati Abubakar ibn Ayyash yawalirizibwa n'ambuuza aba Ishaqa ekimukaabya, naye ansa gye yaddamu gye twagalamu yamugamba nti ekituufu ekinkaabya mpulira ng'amaanyi ganzigwamu okutuusa nga ma astatii'u an usalli qaa'iman illa al-Baqara wa Ali Imran. Aba Ishaqa agamba nti ensonga yali emukaabye ennyo okutwakulepeeri ng'ate Abubakari bali bayimiridde, agamba nti amaanyi engeri bamu gye gamuggwamu n'okuba nga takyasobola kusaala ng'ayimiridde okujjako ng'asobola kusaala sura mmeka? Bakara ne Ali Imran. Wano kiraga tibali yali alisaddeko ng'ayimiridde okujjako Ssekashamani ali nga yasaalako wali bamusaaliire. Wala masjid yao sasa sobaza atejizunya kuna kemu sanya bayagenda. Kakati okuva ku Bakara paka ku Imran waliwo ejizunaka nnya okujjako empapula bbiri esigala mu Nisa. Alif Lam Mim sayaqulu tilka rusulu lan tanalu n'empapula bbiri okuva ku Nisa paka ku kubya miraasa mukiraba. Kakati ekyo kitulaga nti ebimu ku bintu omuntu byateekeddwa okufuba ennyo okulaba nga wakiri byo tebimusubwa, afuba nnyo okulaba ng'ayimirirako ekiro, ayimirirako mu Ramadhaani n'alwawo ng'asoma ku Qur'an. Hadiisi gye tugenda osemba nayo bangambye tekikambulayo 5 naziddeyo 10. Alhamdulillah. Sekunsalako nawaddeyo 10 Era ogenderedde ddala. ensigaza 5 zijja kumala. Kakati akhraja Shaykhani rahimahumullah bafumya hadithi ngeva kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, yani nti Bukhari ni lafzi ya Bukhari yaleta mu kitabo kye sanadi ye yali empanvu ennyo kutuusa ku bigambo ebyajjira kwa Abi Hurairah ng'agamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tisinga Mungu akusaasira omwezi gwa Ramadhaani n'ogumalako nga obusiibye kyekisookera ddala, ekyokubiri ng'oyimiriddemu ekiro, tulabye ebitwalibwa mu kuyimirira kusoma Qur'ani n'olwawo okwo. Ekyokubiri n'oba mukakasa nti Allah tabaraka wa ta'ala olunaku lw'enkomerero gye luli lugenda kubeerayo, Allah empeera yo yagirambika bulungi, akusonyiwa omwezi gumu, omwaka gumu emabega. Mazambi gawakola omwaka 2020 omwezi guno singa Mungu abakusaasira nga talawo yakuba yatandikira wagisaala ate ng'olwalwawo okwo paka wenagwerako, amazambi gawakola 2020 Mungu agakusonyiwa kusinziira ku Nabbi kyatugamba kubanga hadithi ki? Hadithi
basahaba nabo ensonga eyo bagikolera ddala era nga tetugenda kulaba ekizampo ya sahaba ataba ekizampo ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini atuwa ekyokulabirako ekirungi kyetuba tuwunzika nakyo. sahabi yitibwa Hudhayfa ibn al-Yaman rahimahullah. Ekitabo bakiyita ki? Ekitabo kiyita al-ahkamu. Ekitabo kiriwo ekitabo kiyita al-ahkamu kuba hadithi erimu gundi abamanyi abaali batera okugikuba naye nga mu ahkamu mweri ekya Sheikh Abdul Hayy. Hudhayfa ibn al-Yaman rahimahullah atunyumiza ye ne Ibn Mas'ud hadithi bagireeta wadde ya Ibn Mas'ud baginafuya nnyo naye ye gyetugenda genda nayo. Agamba nti lumu yasalako ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiro. Wakyayirungi nti Nabbi yasalanga ekiro kulw'ekiragiro kya Allah kyamugamba ekigamba kitaseka Yesu. Allah agamba nti qumi llaila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Wasobedde emidako ekiro osobola n'okukola ki? Osobola n'okusaala ekiro amakati g'ekiro kiramba oba kale n'oba nga onatera otuuka obuleka tono otuuke mu makati. Kaakati lumu Hudhayfa ibn al-Yaman asaalako ne Nabbi ekiro sallallahu alaihi wasallam. Aba bakayimirira mu swala Nabbi n'agamba nti Allahu akbar. Hudhayfa ne yeetegeka n'ayiga mungi nnyo n'agamba nti Allahu akbar n'ayingira eswala. Nabbi n'asoma al-Fatiha n'agimalako sooka okubemu akafaananyi nga Nabbi ali mu kusaaza al-Fatiha enkoma gyayinza okuwoomamu laaseka swabiri agisoma busomi n'owulira nga atagala kugivaamu naye ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kaakati Nabbi amaliza al-Fatiha Hudhayfa ayimirira mu swala alinda alabe Nabbi kikyazzaako. Agenda kunkalakata walla aba ali awo nga Nabbi agamba nti alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi. Hudhayfa n'atebenkera n'agamba nti alhamdulillah tagenda kunfanfuya nnyo. Nalowooza muli eri mutima nti Nabbi tagenda muwanvuya nnyo wabula nga kyalowooza nti tagenda kumuwanvuya agenda kuvunamira kumeka aya y'ekikumi. Hudhayfa agamba nti Nabbi agamba batandika alif lam mim nalowooza nti Nabbi bandakaku aya y'ekikumi agenda ku maviivi. Kakati anyumya agamba nti faqara'aha famada. Nabi sallallahu alaihi yasoma ekikumi n'akikola ki? Ekikumi nekiggwawo n'akwata ekyokubiri. Ekyokubiri n'asoma bw'akwata ekyokubiri n'agamba nti akati agenda kunzikira ku kikumi kuba bw'abanga basomanga ekiro nga waba asoma ekitono akoma ku kikumi n'avunnama. Nga abamanyi ne Nabbi bw'ali ate tumanyi bulungi nti Nabbi ekyo kye yakola yakikola kuba ali n'ono naye singa yali yekka yandisinzeeko. Kaakati akwata ekikumi Hudhayfa amanya nti agenda kuvunamira ku kyebibiri. Faqara'aha famada. Nabbi yatuwa ku kikumi n'akikuba wali. Sajja n'akola ki? Bakara ina aya 286. Kitegeeza ku kikumi twandigambye nti yalowooza nti agenda kumalizaayo ekikumi avunname wabula singa ayinza ekikumi agenda yingira mu Imuraan. N'agamba kansubire nti alabika leero ayagadde kusoma Bakara. Kitegeeza kyakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asoma Bakara n'agimalako aya 286 nga tannabakola ki? Atannaba kuvunnama. Tuli bulungi bwa kuyimirira mu Ramadaan. Bakara n'agimalako. Ibn Mas'ud ali mu swala ali n'akola ki? N'agamba nti Nabbi anaakola ki? Anaavunnama. Naye aba ali awo Nabbi Imuraan n'agireka faftataha an-nisaa.
nasoma suratu Nisa ina aya mmeka? Yani takriban inatera okutuuka 2 oba ekwata kyakusatu siwetese. Nabbi nasoma suratu Nisa ng'oli alowooza nti banaatuba ku kigoye 10 mu Nisa ajja kumala. Nabbi nasoma Nisa n'agiteeka wali kulake musajja n'agamba nti owaate Nabbi leero kikyakoze. Nabbi n'amaliriza Nisa ng'eweddeko n'akomawo ku Imran. Hadithi ekigambo ekiri aqwa kuyo isnaduhu sahih, ekyamatini sinakinoonyereza nga isnaduhu sahih. Nabbi n'abikola Imran n'agisoma neggwaako. Imran ena aya 2 kitegeeza nti 286 wakatako 2 bya Imran bye 486 nakatako 17:8 sijjukira bungereza Nisa, yani aya nga 6 wakaza aya nga 7. Nabbi n'agisaaza Hudhaifa mu lakeegi. Nabbi n'agamba Nabbi olw'okuba nti Hudhaifa yali mupya nga tagera kusaala naye n'asalawo amukendeerezeeko. Nabbi n'agenda ku ruko. Hudhaifa n'agamba nti alhamdulillah. Teyakyogera naye kuba mutandikwa ya hadithi ng'anyumya yagamba nti ayingira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'awuliramu nga mutuufu bamuleezeemu. Awo kiraba kakati ekyewuunyisa ennyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yagenda ku ruko Hudhaifa anyumya nti ebbanga lye yamalawo kana nahwa min qiyamihi. Ebbanga lye yamala ku maviivi nga wobigeraageranya oyinza okulowooza nti lye yamaze ng'ayimiridde. Kakati kutuwane kopani naye namala kusaaza Bakara, si Bakara asula n'akusaaza jjuzu emu kulaaka emu eswala ogimulekamu. Kakati bamuteeka ku maviivi kulaakeja. Nabbi n'amalawo ebbanga eryo ng'akutamye training n'amala n'avaawo. Okuyimira kwe yayimirira yani tugenda kubisa mu bufunze kati kuyimira kwe yayimirira era nga kwenkana n'okukolaki n'okutama n'amala n'agenda ku sujuudu nga ne sujuudu esooka yemu n'okuyimirira kwavuddeko. Kakati Nabbi bwe yamaliza n'atoola salaamu olw'okuba nti Hudhaifa yali muki osa Nabbi ayatera kusaaza emu nesaaza laakemu. Ekikkirizibwa okusaala laakemu ku layiri ekikkirizibwa wadde ng'asadde ennyingiko laisa zakaru kalunza. Kakati ekigendererwa mu kyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo kye yakola yali ayagala okutulaga empeera ennyingi eziri mu qiyama. Ekyo bw'abanga empeera ezo zifuna toli mu Ramadhaani, okijja mu Ramadhaani sooka Mungu asooka n'akuwa ku nnyukuta emu 10 n'akubisaamu asooka n'akuwa empeera za nnyukuta emu n'amala empeera emu n'agikubisaamu empeera 10, empeera eyo n'amala n'agikubisaamu 70 nga 700 empeera 7. Ate ng'agamba Nabbi agamba nti Allah asobola n'okusinzaawo yesi maximum. Kakati tubeere nga twetangira nnyo okulwawo okwokuyimirira. Kapointi katono nnyo kangenda okumaliriza nako. Qadhi Iyad mu hadithi eyo ennyingi mwe yasitambako ekigambo ekigamba nti singa Allah akusaasira ng'osobola okuyimirira ne imaamu mu tarawih n'okola ki n'osaala naye gwe watandikira ebbaka weggwe ofuna empeera za kiro kiramba. Ye nofuna empeera ng'ez'omuntu oyo zaafunye era nga ne Nabbi wayakyogerako. N'ajjamu istinbaatu endala nti okkirizibwa okusoma qul a'udhu binnaasi kulaaka esooka, eyokubiri n'osoma qul huwallahu ahad.
Simanyi bakitegeerekese. Yani nti okkirizibwa okukola ki mu kukikola ekyo. Wabula awo waliwo abamanyi abagamba nti tekikkirizibwa. Abagamba nti tekikkirizibwa kusooka kusoma ssuula ya maaso nga waliwo ey'emabega ate nga naye ogimanyi. Hadithi eno ya Hudhaifa wano ku faftataha nisa bagamba yasooka Imran. Fenna ekibanga tulina okwenyagira ennyo okubeera nga tuyingira mulamu Allah. Katusembyeyo ne ekyokulabirako kya Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar y'omu ku baana aba Umar abamanyikiddwa ennyo ng'oggyeko muwala we bayitaani Hafsa mukyala wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Kati alina mutabani we gwe bayita Abdullah. Yalina mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kaakati Umar yalina abaana ndowooza basatu. Yalina abalenzi babiri n'omuwala omu, naye omulenzi omulala amwerabidde erinnya. Kaakati Abdullah yali anyumya n'agamba nti Umar radiyallahu anhu yamulabye ekiro ky'eggulu ng'asoma Qur'ani yonna kulaga etya kulaga eno. Sekabiraayi ekyo bakiteeka mu bwongo bakijjamu. Katugenda kumaliriza nabo oba kwalifaati apaafu ki nekirala kano kakagefuti. Hadithi egamba nti okusoma kulu Allah ahada emirundi esatu nti oba osomye Qur'ani nnamba kuba kati wanene waliwo bawalimu. Situli mu jjiza Allahu walidaagunti wabula zibeera mu targhib wa tarhib. Empeera za Qur'ani nnamba zozifuna naye tebategeeza mu nti osomye Qur'ani nnamba. Omuntu eyakoze eki abadde asoma ku ssomero n'abadde akola ebibuuzo wadde ono akoze ebibuuzo asobola okusinga ono eyayise, asobola okusinga ono abadde ahawala okuyita tebenkana. Nawe kitegeera. Kaakati gundi Abdallah agamba nti Umar yasoma Qur'ani nnamba kuki kulakeni. Sikabya wasoma ejuzo kisoma eddakiika mmeka? Ejuzo eddakiika 3. Sekamutatu kisoma eddakiika mmeka? Sekamuti eddakiika 3. Akati 3 agaba gundi agaba awangu. Naye gundi tugambe nti ejuzo kisoma eddakiika 10 ennyo. Ekimanyikiddwa mu bafaza abakola omulanja ejuzo akikola eddakiika 8. Eddakiika 8 nakikolako osigala munange. Kaakati eddakiika 2 jarrabu kaakati ekyo bwe kiba nti omuntu asobola okusoma eddakiika, asobola okusoma ejuzo mu ddakiika 10, kitegeeza nti Umar okuba nga asoma Qur'ani nnamba mu mwaka emu tekyewunyiza, wabula kyavako ki ku imaani. Era awo tujja obujulizi obulaga nti waliwo abagamba tokkirizibwa okusoma Qur'ani era sipiidi bafazi gye bayita akalaja. Sigenda kukisomamu kubanga yinza okukola ezereeta obuzibu. Kenda kasembyayo obujulizi awo lwajjawo obujulizi obulaga nti okkirizibwa olwensonga nga tasobola kusoma Qur'ani nnamba mu kiro kiramba ejuzo kisoma eddakiika mmeka? Zonna nasoma ate nekirala kyasomanga yasomanga atya? Nedda yasomanga murasiran mu hadithi mwekiri, yasomanga mpola mpola nga bwatuwako mathalan bwatuwako aya ng'egamba nti اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ennyika eyinza okumukwata n'asooka n'akola ki?
nasooka n'akaabamuuko otira nasooka n'akaabamuuko bw'amaliza n'ayunga n'akola ki n'asoma bw'atyo mpalampola kutuusa bwe yamanyiriza. Kaakati obujulizi obugamba nti Qur'an tubizibu okusoma bwe tutyo, awo abamanyi byangoberera bwe bajja obujulizi mathalan Qur'an yakyeriko okutamberaganyire saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa empeera z'omwezi ogwa Ramadan, abeere nga atuwa n'ebirungi ebiri mu kuŋŋaanyira wano eno. Tumusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atusonyiwa ne bakadde baffe na buli yenna alina kyatuyambako na buli yenna alina kyayamba ku Busiraamu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.